Oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka lwengedde olunaku olwokubiri nga lugaddwa oluvannyuma lw'okubomoka ne lugwa mu bitundu by'ekyengera. Aboodaboda be bakkiriziddwa eggulo okusigala nga balukozesa wabula bwe bukeeredde nga tewali kidduka kyonna kikkirizibwa kuyitawo. Mu kaseera kano abantu abaluyitako basanze akaseera kazibu nga abadde e Kampala takisi zibakomya mu bitundu by'e Buddo ne batambuza ebigere okutuuka e Kyengera ne balinnya ezibazza e Kampala. Abalala basanze okusoomoozebwa be baana b'amasomero nga bano batambuza ebigere okutuuka gye basomera. Abakozesa oluguudo no bawanjagidde bekikwatako okubayamba kuba embeera n'essannyalaza emirimu gyabwe olw'entambula okugootaana. Twasiranye musiranye kuba embeera yo yayonoonese bw'amala obbuuka wali wanayagala katambuza bigere kuba eyawali abamaze ojjibbe mukadde wali kuba erimaze emyezi 3 nga lyabomokako ne bateeka butesi kintu bwe kiti abeboka zino zonna eziri wano nosoloza omusolo mwaka mulamba netubanga tukyalina enguudo empya okukola Kampala. Ekintu ekirina surprise nnyo oluguudo terunamala na bbanga ddene gye mubadde nga gye mubadde mukola. Baabayinula mu kiseera kino bamaze okuleeta ebikozesebwa okuddabiriza oluguudo n'okugogola emyalo egirinaanye okusobozesa amazzi okutambula. Yengini akuliddemu okuddabiriza oluguudo ono Julius Musinguzi Tinka alambuludde ku byaluviiriddeko okugwamu. Aninza n'abantu abeesinza mu ntobazi nga asinzidde n'agumya abantu kuba mu bbanga ttono terujja kuba luwedde. Ye Mmeeya wa Town Council y'e Kyengera Mathias Olukaga ategeeza nti embeera eno esannyalaza eby'entambula ne mu bitundu ebirala. Wawoninga dda ne tuwandiika oluguudo bajje balukole. Obuguudo obwene ebbali bwe twabadde tukozeeko ffe obw'ettaka Kyengera Town Council bonna kati jaamu yabususe nabo buguddemu. Oluguudo olumu tuteetedde ebizibu lwonoonye enguudo ze twabadde tukoze ezaffe kanaffe tugenda kuddambuzibwa ate nga ssente bwe tuzisolooza bazitwala bakomyawo ntono nnyo. Ye omwogezi w'ekitongole kya UNR Alan Sempe bwakasiza nga bayinginiya baabwe bwe bakola ekisoboka okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Leero ebyuma bireeteddwa ku sayiti amatirioza ezikyaleetebwa okulaba nti omulimu gwe tugumaliriza. Twewadde ennaku ezitasukka 3 tujja kubeera wansi w'ennaku 3 okulaba omulimu gwe gukoze guwedde. Asibye abakozesa oluguudo n'okugira nga beeyambisa amakubo agateereddwawo. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananula agambye nti balagiridde abantu amakubo ag'okukozesa naye nga nago goonoonese. Nago gamaze okuba nga gafunye obuzibu olw'emmotoka ennyingi eziri ku makubo ago era bwe twogerera tegakyatambuza emmotoka. Akubiriza abantu okugoberera ebiragiro by'abasirikale ku nguudo n'okuba bagumiikiriza. Nga bwe mugoberera endagiriro ez'aba traffic oba poliisi y'ebidduka abali ku nguudo. Noliat Namagembe, ne Abdul Mwonge bakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.